Ine gwanga mwe tuli kyamaze ddoka kasibwa nti likyasobola kulaakulana nga mulimu abalokole. Nzize ndi musanyufu okwawukanako ne bulijjo. Newankubadde ng'ebigambo ebiri mu vidiyo biwulikika ng'ebinyiiza. Naye ate nze ndi musanyufu nnyo era olunaku lwa leero lunaku lwa kwebaza Katonda. Ntudde awo ne ndowooza naye nga nti singa teyali Mukama, singa tabadde Katonda wa Isirayiri, singa tekibadde kisa kya Katonda ekitulwaniridde, mwana wa Mukama wandibadde ludda wa? Owulirira ddala omuntu bambi ayogera nga obukyayi buviira ddala munda. Abantu abo abamu boolaba baazimba amasabo agasukka ku g'emmanju ng'amasabo gatuulira ddala munda mu mitima. Gwe tolowooza nti ayogera ebyo nga teyaloga. Abo basamize, entalo baazisookera mu mwoyo, obuzimu bwabwe ne tubukwata ne tubuwangula. Kati ne bw'owulira nga bafa ekinugu, nga bafa obusungu, nga bawulira bubi, twabawangula dda. Mwana wa Mukama gy'oli, wawangula dda abasamize, wawangula dda abalogo, wawangula dda abasezi. Oli muwanguzi n'okukirawo. Oyinza okwebuuza nti nange ebintu nga tebinatereera, kyewakola ekisookera ddala okukkiriza Kristo n'abeera Mukama w'obulamu bwo, yakuwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda. Akuwangula ggwe ayina kusooka kuwangula Yesu. Y'ensonga lwaki gwe toyinza kumanya Katonda engeri gy'akulwanirira. Abo abasamize abakwetoolodde toyinza kumanya buzito bwe bakuwuliramu. Tosobola. Naye bw'owuliriza omusajja bw'ayogera otegeera engeri gye tuwangulamu omulabe. Nzijukidde ekyawandiikibwa mu Zabbuli ya 124. Zabbuli 124. Mwana wa Mukama weesiimye. Gw'alina Yesu, nga Yesu ye Mukama w'obulamu bwo, weesiimye nnyo. Weesiimye nnyo ne bw'oba nga ekiro kya leero Landlord yakuleetedde ebbaluwa ekugoba mu nnyumba. Weesiimye. Weesiimye. Kati ekiseera kituuse tukole byonna. Okoleyo ekintu. Bw'oba ova ewaka ogenda ku kyaki, yambala akagoye kali. Sigamba akampi kuba bwe twogera ku bugoye abasinga emitwe giddukira mu bumpi. Nedda, ntegeeza wamma akagoye kali akaweesa Katonda ekitiibwa. Nga bw'oba otambula bw'oti ng'ogenda ku kkanisa, n'omuloge yakuloze ekiro ategeere nti Katonda gy'ali mu ggulu. Ategeere nti Katonda gy'ali mu ggulu. Nzijukidde Zabbuli ya 124. Zabbuli 124 egamba bw'eti: singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe, singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe, nga Katonda teyali ku luuyi lwaffe, engeri ensi gy'etugolokokerako, engeri ensi gy'etatwagala, engeri abasamize gye batuwalana, engeri abatalina Katonda gye batukyawa, singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe. Mwannyinaze muganda wange, singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe. Isirayiri ayogere kaakano. Singa Mukama si ye yali ku luuyi lwaffe, abantu bwe baatugolokokerako, bannanga abantu batugolokokeddeko. Abantu nga bakoze vidiyo ezivuma ekkanisa, abantu nga bakoze vidiyo ezivuma abalokole, abantu nga bakoze vidiyo ezivuma Yesu, abantu nga bakoze vidiyo ezivuma Bayibuli. Singa obulokozi tebwali butuufu bannange, singa tetwalina bujulizi obukwatikako bwe tulina, singa tetwali na bujulizi bassebo ne bannyabo, twandibadde twadduka dda mu kanisa, twandibadde twadduka dda ku Yesu.
naye tuyina obujulizi obulamu, tuyina obujulizi ne bwe munayogera mutya, tuyina obujulizi obulamu ne bwe munalumemba, tuyina ebikakasa nti kyetwayingiramu kituufu. Nze ennaku zino bwe mbeera ku street nga mbulira enjiri manyi okubagamba nti nze si kyayogera Yesu ali mu Bayibuli ono yokka. Njogera ku Yesu gwe mmanyi, gwe ndabyeko mu bulamu bwange, maze naye emyaka mumanyi, manyi byasobola okukola, manyi amaanyi ge. Wuliriza, singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, abantu bwe batugolokokerako banditumize nga tukyali balamu, obusungu bwabwe lwe bwaba bubuukirako. Abantu nga balina obusungu ku kanisa, oli abeera n'obusungu ku ggwe nga tomusabanga wadde 10, oli abeera n'obusungu ku ggwe nga togendanga naye kumusaba munnyo. Naye wuliriza obusungu bw'ayogeza, oyinza n'okulowooza nti ayogeza obusungu obwo yaweerera abaana b'abalokole, naye ekimwogeza ki? Baaloga ne bigaana. Atunuulira akalokole kanyooma nga oluusi n'embeera tenaterera, ng'ayambadde engatto ya bbulwemu endala nga myufu, naye nga munda mu ye mulimu amaanyi agawangula amasabo. Kyovula abakaaba musabaasaba nnyo nga temwogera ku kusamira, abasula ku nsozi nga temuboogerako, abasula mu mabaala nga temuboogerako, abasula mu bidongo nga temuboogerako, abeeyambula mu kalyoki nga temuboogerako. Mwana wa Mukama kubira Yesu engalo. Singa bannange Mukama teyali ku luuyi lwaffe, banditumize nga tukyali balamu, obusungu bwabwe lwe bwaba bubuukirako, amazzi ganditutwalidde ddala, mukoka yandiyise ku mmeeme zaffe, amazzi ag'amalala gandiyise ku mmeeme yaffe. Mukama yeebazibwe. Olwo lwa 6, Zabbuli 24 Lugambi bwe olw'omukaaga. Mukama yeebazibwe atatugabudde okuba emmere eri amannyo gaabwe. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo nti newankubadde bakambuwala, newankubadde balumemba, newankubadde bakolima, newankubadde baloga, newankubadde bafuwa emmindi, amannyo ge gabawanguka ffe ne tusigala nga tutambula. Leero bw'oba oyinamu akasente weeriire enkoko, mwana wa Mukama, gwayagala pooko genda ogule weeriire, wenywera ecupa ya soda. Ekiseera kituuse tulumye ensi emitwe. Gwali mu corporate world, okola mu ofiisi, oyina emmotoka ennungi, giwandiikeko ekigambo emabega waakiri ekiraga nti ndi mulokole. Kiwandiikeko. Ndi mu kusonda kasente, nfune emmotoka esingako, ndyoke ngiwanikeko emizindaalo waggulu, ndyoke ngiteekeko ebigambo bisitiike binene, ndyoke nyingire obutawuni n'ebibuga n'ebyalo, ensi eryoke etegeere nti Yesu gy'ali. Temuyinza kutuzanyirako, twajja tumazeeko kubanga Yesu ye Mukama. Wuliriza ekyawandiikibwa. Mukama yeebazibwe atatugabudde okuba emmere eri amannyo gaabwe. Emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego gw'omutezi. Omutego gukutuse, naffe tuwonye. Okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi. Okubeerwa tekuli walala. Basamize mmwe, balogo mmwe, bafuyi ba mmindi. Okubeerwa kw'abalokole tekuli walala. Tekuli mu gavumenti nga bwe mulowooza. Nedda, temututeeka wansi mutyo. Okubeerwa kwaffe kuli mu Mukama Katonda eyakola eggulu n'ensi. Y'ensonga lwaki teriiyo mulokole gw'osobola kuteeka ku ttaka. Mwaloga ne bigaana, kati mulaajana. Gavumenti oyita yaki ng'oyina emmindi? Emizimu bwe giba gy'amaanyi, gavumenti oyita yaki? Muloze ne bigaana. Bw'oba ng'oli proud okubeera omulokole, bw'oba ng'oli proud okubeera omukristaayo, bw'oba ng'oli proud ne Yesu Kristo, bw'oba oli proud ne Bayibuli, kiteeke mu komenti.
janjawaza Yesu. Ne singa mwe mutegeera Yesu nga bwe namutegeera, singa mwe muwulira Yesu nga bwe muwulira, nze kankubuulire, bwe mulokole gwa akwata Bayibuli bweti n'ogiteeka mu kaveera k'ekikumi, oliko ekizibu. Bayibuli gikwatire mu ngalo, tambulanga n'okugiwuuba ogiwuuba, ensi etegeere nti walokoka. Bategeere nti yafuuwanga emmindi mulokole, bategeere nti yanywanga enjaga yalokoka, bategeere nti yakunamanga yalokoka, bategeere nti yali omuyombi yalokoka. Lumya sitaani mu ngeri yonna esoboka. Tambula ng'oli nga n'omutwe guli waggulu kubanga oli mulokole. Oyogera ku ki? Ne bw'oba wasuze enjala, sanyukira Mukama kubanga oli mulamu, kubanga oli mulokole, kubanga wategeera amazima, kubanga wazuula ekyama. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkwagaliza saaviisi ennungi ejjudde amafuta n'ekisa kya Katonda mu Kristo Yesu Mukama.